tukweyanza gwena akyatwekumiddeko wano ku Lubalusewa TV tuli basiimu nnyo okutugoberera era n'abo bonna abakyasubscribinga tuli ku YouTube channel Lubalusewa TV saako ne Facebook page yaffe eya Lubalusewa TV. Tubeyanza bonna bemukola okulaba nti Lubalusewa egenda maaso. Yugamba nti Lubalusewa ekufeffettera abo bonna saako n'okuleetera amawulire agafa mu nsi yonna osobola okuba oba osobola okutambula n'okumanya. Jukira tuli mu program Vumbula Matugga. Mu Vumbula Matugga tunoonya abo abakukunavu, tunoonya abo ababaddewo mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga nga abaddewo ekiseera era nga bingi byazaalaba nga n'ekitundu kijja kikula. Jukira tuteekamu ensimbi abasandise Dina School, banno nga bakugu mu kusomesa abaana saako n'okubatendeka, banno nga basangibwa Matugga Kirwanira eyo branch y'esooka, bayina ne branch ekawanda saako ne Kawempe. Ababant Properties banno nga bakugu mu ttaka basuubula saako n'okutunda ettaka wonna woba oyagala ettaka basobola kubanga bakuguza ettaka era n'osobola kubanga ofuna ttaka eriri mu makubo amatuufu. Olunaku lwaleero Vumbula Matugga esobodde okuddukirako mu kitundu Mabanda oba ekyalo Mabanda mu bwe Matugga wano mu Wakiso district. Tusobodde okusinkana mukadde waffe taata waffe nga ye abaddewo nga Mabanda ekula. Abasinga baguze Mabanda ku kyalo Mabanda nenga tebamanyi Mabanda yali efaanana etya oba ekyalo Mabanda yali kyali kifaanana kitya era kyavaawa okuyitibwa Mabanda. Olunaku lwaleero tuddukiddeko ew'omulongo Kato asobole okuba nga atunyonyola atuddaabulira ki kyamanyi ku kitundu Matugga saako ne Mabanda. Tusanise okulaba ku Lubalusewa TV. Sale bakati. Naye nsanise okubeerako nammwe. Seba. Amannya bampita omulongo Kato omusajja wa Nkima. Nzaalibwa mukadde wange nzaalibwa mukadde wange taata Enulewolota Sebaddawo. Okay, tugenda kwongeza ku ddoboozi. Oya, abatulaba bandyagadde okumanya omulongo Kato yaani amannya ogatuwadde n'abatuzaala ojja otya mu Matugga? Webalisebo nze nzaalibwa wano mu Matugga wano wenkulidde wemaze ebbanga eddene newankubadde naseetukako mu biseera by'entalo naye era bwe zaggwa nenkomawo. Matugga mumazeemu emyaka egiringa mu 6 sinzira bwe mumanyi. Emyaka 6? Oli Matugga? Olwo buyina emika? Nina 6 Kizo ozaaliddwa kuno? Nzaalibwa kuno kwenzaalibwa kwenkulidde newankubadde nagambako nengenda nensoma naye nga Matugga mumanyi. Matugga wano bayitangawo erinnya lye nasangawo we twakulira ffe nga Matugga ono gumuyita Mabanda nga bamuyita Seeta era lyerinnya lyawo ekkulu eryedda nga Seeta bamuyita Matugga Seeta. wano bayitawo Seeta. Matugga yoli waggulu. Okay, wali waggulu nga bayitawo Matugga oli Matugga nga alusaze kutuyita Mabanda bamuyita Seeta. Mpulira naye kireeta erinnya Mabanda ng'entambula ya UTC ekyaliwo baasi eza UTC kati ng'olinnyira mu paaka ogenda oba Bombo kati ng'olina oli waga nti jangu Matugga oviiramu Matugga kakati ng'akuteerako naye viiramu wali ku lw'Essemuto ku Mabanda awali Amabanda. Awo woba oviiramu olwaba tayagala oviiremu eri Matugga waggulu. Kati eno nga bamanyi ku lw'Essemuto naye nga oteekawo akabundi ku Mabanda wali agenda Essemuto kuba wabeeranga w'Amabanda gaali waawo Amabanda. Kakati erinnya weyikyukira kagamba abantu abajja bo baawuliranga Mabanda okuva lwe baalagiriranga abantu viiramu ku Mabanda oviiramu ku lw'Essemuto ku Mabanda. Kati awo Matugga Mabanda erinnya we lyakulira neribikka liri neribikka Seeta naye nga oligino linnya bayitawo Seeta. Olwo oli Matugga otandika emisomo gyo
soma nasomera Nsangi naye nga nkumulira wa naye nkuze mulaba Matugga naye bibaddeko byonna n'otwala olutusanze kuno ne tudduka ne tuvaako ate oluvannyuma ne tukoma. Katonda nnyo mu lutalo olwo mu lutalo omudduka ng'olina emyaka emeka? Nfubuse alikeze emyaka 2. Batugamba abaana abayingira amagye ebiseera bwe bayingiranga mu myaka 16 15 gwe nga tewasobola kuyingira. Singa siggwe ku bajjeno be tuyina nedda kitange ebyentalo sibisobola ola nadduka buddusi nendekulira ekitundu newekola otya nendekulira ekitundu mwe mwadduka ne mugenda ne bakadde era abaagumira kuno abasinga bonna baba mu biseera ebyo be wali omanyiiko? Nali mmanyi olwo mudduse nze naddukira seeta mukono. Awufuna otya amagezi aga nti odde? Kati okudda tudda n'olutalo balumaze naye nga wonna wano nsiko mudde olutalo mulumaze nga muwangudde nga Museveni awangudde nga muwangudde nedda ssebo nga Museveni awangudde gali bwe tukomawo tusanga wano wonna nsiko mayumba gonna ag'abantu bagaserekulula biki byonna wanoona nga bonna tewafaana n'oluguudo olwo ennyini olwo olugendeko nga nolwo lwazikaddako ebiseera ebyo nga lukyali lwa ttaka nga lwakola ate lwali lwazizikamu emmotoka zaali ziyitambako nga lwabira ekisaga biguddeko bugo ate ne tukomawo buli omu n'atandikirawo yakoma naye ng'ebintu ebiseka byonna baali mukomawo okuva ng'ova esseeta olwo nga buli omu amanyi we yali abeera? Ate oba twadduka bakulu buli omu olewa yali amanyi. Empapula muziyina ebiseera ebyo ebyapa byammwe byaliwo nnyo byo tebyanooneka? nze muzeeyi wange yali musajja musavu yali amanyi ekiyitibwa ekyapu era yabeeranga n'ebintu tewali kyayo. Mukomyewo olwo osoma? Nali ntandise okukola emirimu gyange nali nkola twakola nnyo ne Muzeeyi Kato obusaveya nnyo era nabukola nnyo mu gundi mukono nakola nnyo emukono. Kati okomawo mu Matugga waffe? Okomawo Matugga uka wano amayumba bagonoonye nze nali sinnazimba nali mpulaninga wano okuzimbawo wano wetuli wenyini ntandise no biseera ebyo ng'oyinza okwekubira amataffaali n'obweyokera nali ntandise okuba amataffaali gange entalo wezajjira nendireka kati bwe tunakomawo natandikira we nakoma era gano amataffaali gano agazimba enju nagakubirawo gano gennyini okuba wano okugokya netandika enju tonnawasa? Nze Kato nga lwaki sinnawasa se ku myaka 2? Ate lwagenda okuggwamu ate ndi myaka 2 lwamala emyaka 5 kati obamu 25 lwaki mba siwasa emyaka 25 ofunye omukyala lwaki nedda olwo omutadde mu nnyumba ano wetuli? Sinnaba bwe twajja waliwo enju awo bagiyitanga ya muzeeyi waffe bamitanga bosa awo omuli Kalasa va ku yakalaso jangu wana wali muzaani wakati wa Kalaso ne Kakalina ako ekyengulwa petrol station yawo ekye opposite awo waliwo enju esigadde zonna nga ziri ku ttaka esinga zonna baziserekulula amadinisa bagajja ate nekutandikirawo ne madamu oyo n'omukyala muto olubabu n'ekifaananyi weekiryawo olwo okola mulimu ki? nali musave ng'oli ne muzeeyi wo? Muzeeyi twali naye yali yankanyugadde eyo mukono edda obusave ate mwabusomanga busomi? Babusoma naye ffe twabuyiga practical lwaffe twabukola nnyo ate by then ng'era tolina gyogenda kunoonya mulimu kasita wafunanga awantu awakuyisaamu ng'otambula
Matugga abasabye abafisa ku mataka mwafisa nga ku mataka daso bakulimba poza abenna kuzima na ffe twakola ebintu nga biri butereevu abadde eyo nga tuvuddeyo nkomawo mu Matugga bwenkomawo nempulani nga kanetandika okukola ebintu byange nga bwe bagambye okuzimba okukola ki okudaabulula nembeera wano naye nga nzirayo emukono nenkola nkomawo weekend bakadde bubbo nga bali mu Matugga maama Talina yafa twamuziika manju Muzeeyi Taata tebe yafa twamuziika Muzeeyi Taata yafa mu 1994 entumuziika ebiremeezi batandika okudda abamu kati n'abantu ne batandika okusenga abava ebweru abantu okuva mu tabo bajjanga mu misolesole mpolampola n'abamu tebaddira ddala abamu bafiirayo eyo abalala bafuna amabizinesi amalala ne batuteekayo amaka gaabwe nabaga nti ate okudda mu Matugga olwo mwaka ki ofuuka omwami wa Kabaka? Omwami wa Kabaka myaka gino gya 17 gundi ewe 17 sibyaddanyo ku mulembe gwa Kasule Muzeeyi Kasule okay nofuuka SSABAWAALI Matugga ow'omuluka gw'e Matugga nenkolayo emyaka egi 3 amaaso ne gantawaanya nembaga mata sikyasobola babaagala muntu ng'alaba nnyo nze bwe nakiraba nga kijja kunjira nga bwe mbeera mu mikolo okitegeera oli mu bantu bagamba omugenyi omukulu abadde ki kane nga nensaba kati olwo nasaba SSABAWAALI ono aliko kuba Kasule yali avuddeko ono SSABAWAALI ani mu lukulu Serugo naye nzikiriza anta kati neegera ki nensigala ku byabo buzibu ki bwasinga okufuna omulimu gwa SSABAWAALI? Obuuza ekibuuzo ekyo kirungi. Obuzibu saabusanga ku mirimu naye nabusanga ate mu bantu naddala abavubuka wano bagenda bagamba twagala nnyo Kabaka atwala naye twe balina kye bakola kwogera oyinza bagamba naye tugende tukole oluguudo bweru balabanga ali awo nga mwagala kukola bulungi bwansi abavubuka nga babijjumbira ebyo waapi bano bawoggana wano n'obawulira bwe nolowooza bakola naye gwe bubeereko obufuzi obagaye mujje tubukola olugi oba olumu baba baagala kasente kuba bakimanyi nammwe mufunayo tufunayo sente obutejja kuwayo sente sometimes gwoteeka nayo yes kizogera bagenda okukulula SSABAWAALI tebakulimbanga nti waliyo omusaala ekifo gye nalimu ekyobwa SSABAWAALI bwa tewali musaala oba bala bafuna gwe atayagala kufuna waliwo atayagala kufuna mu nsimu simu waliwo atayagala kufuna naye gamba okolanga nakyewa nga kati bwennamu olwomugamba mukola ki nga bannakyewa naye oyinza okulaba abavubuka nibaga banna omanyi kugamba abaganda wana abaganda bayinanga engoma ezo zebakuba saagala agalamye gwanga mujje owuli abani mwakubanga engoma eya saagala agalamye eyo si yegira gundi yerongoosa ebitundu nakyo naye nga bavuga batunula kutunula bemuzalakubuza baliko nabalabirawo no nga tusimba akapande ka tutuuma oluguudo oluli oluyita eri mu kyondo katuluteekako kaggolonti naye nga bavuga bali awo mukattawo fe abasajja abazeeyi abate abaami ate fe twadda mu kusima tunoonyeza simenti tunoonyeza biki naye nga bali awo batunula paka lwetwakasimba naye nga teri agamba tinaga nti nendaba abasajja abo bakola kati nze nendabira ddala nti abalenzi abavubuka batijjisa naye ebyokukola n'abavubuka nga bakola olaba bagoberera ne bateeka nepiki mafuta ne bagasa mu piki zaabwe nga bagoberera nga bataddemu ssente zaabwe nga tebagenda kusasula kakati lwaki temukolera Kabaka
n'amanya nti kati ezizi zaali badde zizika kuba abavubuka be tulina wano abaganda wa ezizi zazikazika dda kati mwawoza gavumenti ejja tukolera gavumenti yani okuva lwe wajja mu Matugga kusomooza ki kusanze mu Matugga Matugga ababbi bangi Matugga ababbi bangi pozi n'ekirala be bafuzi baffe ba LC naddala waawa LC waffe ono alinamu obugayaavu akola naye alinamu obugayaavu yani omuntu John Mbwanga alinamu obugayaavu ng'obubwe ng'omuntu naye nga musajja mukozi akola omanyi bw'obeera ng'ofuga abantu nga tobateekamuko ku mukono gwa kyuma noba soft kitegeeza alina fuga talina kukulembera awo biba bikulemu kubanga omwami w'ekyalo afuga ekyalo sira lwaki olemerera okugamba abantu nti muzibe ekinywa wati abasiisiriza busiisiriza tugeze gwe ssentebe ekyalo kyandikyuse mu kinaki nga bwokiraba bwe kiri kati ekyalo ekyokusooka nze njagala nnyo obuyonjo singa olabaawo wonna temutambudde kuvaako eri mu katale kuyitamu eri ekkuba okkulu eyagamye baalizibwa naye singa oyitako awo obuyonjo obulyawo kasasiro byamu ayagala asuula ne musuku omwa mwange mwonna nze nongoosa edda basente be batambulanga ne balondoola abatuuze baabwe toyireti zaabwe ziri zitya kasasiro waabwe bamuteekawa ninaku zo sikyabiraba anti byebyegambye waliwo obunafu so singa buli muntu yali badde alina waasuula kasasiro oba buli muntu afa ku kimukwata ate ne gavumenti nayo yali badde nayo etuteekamu omukono abantu nga bakuŋŋaanyiza kasasiro nejja nemugjamu wakati endwadde tezijja kugwa mu bantu lwabyetwe gavumenti yaga nti ereese eddagala akoze biki etugeme kino naye obuyonjo bwebusinga kubanga abantu bayonjo n'ensolo etegwawo wali kyetegereza awo ne waba wayonjo nolabawo enswe nga bwolaba wano awo wano si wayonjo naye nga oyinza okulaba ekifo nga kiyonjo toyinza kulabawo nswe ekyo kyo nkiteekako naye noba nga gwe ssentebe essaawa yakati obuyonjo bwosookerako kyekiddako ebyenjigiriza ebyo byabali naye kino ekyobuyonjo kyo kikukatako omukulu w'ekitundu jjukira nti omulamwa gwaffe ogwa Vumbula Matugga tunoonya abo ate nga tutambulira ku mulamu ogwa kusomesa abaana abazadde nga basudde ennyo ogwa naggamba kusomesa abaana oza kiva ku kinsimbi nedda si nsimbi butafaayo wakati abakyala olaba bafuna katono naye bafuba nnyo okulaba alisi atwala omwana we kuki naye fe abasajja naddala abavubuka kati omulimu ogwabe gwakuzaala buzaazi nga balekawo baninga nti yoterabirira akati be bavubuka b'ennaku zino oza tuyinza kukikola tutya ate olina bwonyinza kukikola bannabyabufuzi baboonoona bano bawasooba baboonoona mwabagambako tuleeta gavumenti yaffe fe abazeeyi batugoba nti muleke tujjewo abali abo bannabyabufuzi bawasu bebalire ddala obuzibu okolaba ne LC bwebagamba akwarasinga abantu bakole ebintu ebyali badde bigira bwebajalaga nti bajja kumpakalu naye kireka kyeza ebyobufuzi byononenye ebintu ebyo biyinza okukolebwa kitokiteekamu okyobufuzi naye waliwo abasajja ye nga wabyabufuzi naye nga yaganze enkolera kitundu oba olinzizaako oba tolinzizaako gaba yakola linnya nagwankoze emyaka 5 musajja no mu bufuzi bwe musajja yalongoosa ekintu kumbi namuno mwenyumiza kwegande mubanga mwina kye mumulabirako okukisaddaako abaana ali atya mu Matugga ekyo kyekisaddaako abaana siyinza kukyogerako eyo nkirekera baana abasecurity wabo be bagoba ensonga be bamanyi
ekyo siina bwenyinza kigira bwoza kiva ku kyokubaawo abantu abamu balimbibwa naga nti gundi nalowooza nti bw'anaasaddako omuntu mwajja ofunira se mweka saabasawo abaganda bano ababenasa babeera nnyo mu kitundu ebyo tulina okufuna balimbibwa abantu onokola bwoti ola omusajja omusawo omuganda akukuutako erisusa eggwanga lyo lyolunze nagaye nti egundi yakuloga so tetinakuloga nokuoyinza olina okwetereza olina okwetereza noli mutwalira kusebo ye nalimuka naye nga likumalidde ebiseera ebyo n'abaana bo ne batajja nga tulina obunafu mu bintu ebyo otandika ddi okufuna ssente nogaa kati akasente ndaba katandisa okujja kato nedda sebo mediator sirina sente akasente zingakalaba ku myaka gino singa oli munju webase nomanya waliwo byokwasaganya kati zebwe nakolanga emirimu gyange nembagambye nanga nti eyo manyire nalaba abantu bangi abakulu nga yalina sente nalina taata wange yali akola mu Ministry of Culture community development yali musajja w'amaanyi naye nga bwe tugendayo akatunda olwo tugenzeeko ewaddali tetujokunywa kacungwa ati awo nga ali musajja wa mulembe naye yagenda akaddiwa ebyenfuna bitandika okukola yali ayina nga muvubuka takyayina kati agenda okufuna retirement nga nenju tekyasobola kuzimbana waliwo omuganda waffe ekunsimbira naye nga tekyalina nesente zikuyanga kati ngaffe abaana okumanyi naffe twako n'ebizibu bya kati nagenda okulaba bwenalaba ekintu ekyo nenga oteeka okwepulaningira obukyali okyalina amaanyi ate nze kyanyamba lwakati ensi yakuvuganya newe giba mirimu gyakuvuganya kati fenna wetwakolerakoleranga abantu tebannawera nga bangi bweba naye kati abantu tuli mu miliyoni 4 abantu abamu awo bagira kiwobaira nze bwe nali ntandika okwekulaakulanya badde nkunyonyola negamba nze nalabira ku taata wange oyo nogamba nze bwenaviira mu buvubuka mbeere nga ndiko wendi retirement yange kambeere nga nyina kyenjitaddeko kuba kyanyamba nga era nti kyanyamba n'abaana mbasomesezza balina amadigiri naye balina era kati abamu nkola nabaawo balina amadigiri tebalina mirimu kati wabassa mu system kati ate tebamenya kuŋŋanze ate kino ate muzeeyi kino sente bwe bazeekwatiramu zikwatemu ate mukikwate nga mumanyi nze nnya kibalekera si kyange naye ndyamu retirement nkibalekere naye abaana bo kibatendese ngezaako kibatendeka naye nga bamanyi abavubuka basooka ne bakalula naye lwo tubavaako bagamba nti mmwe singa nze nali yakulya sente singa nali awodda sente bangi abaagalawo naye mulaba ntunula bwenti nogamba naye bagamba nze buli kimu mbadde nakyo emmotoka nazifuga emmotoka gyenasooka okugula mu 97 yali Talina twin cab nenjogera emyaka oba 4 nengenda ebulaayi eyo nemalayo emyezi nga 8 ogeza okulya ku sente etano kwemyezi 8 ogezi kulya sente nali ngenze kulya ku sente nenkomawo nenziramu okukola emirimu gyange kati awo nengulayo emmotoka endala bagiyita baali bagiyita asooka benki nagiragiriza nabulaayi bagindetera nenjivuga nagivuga emyaka egisukka ne mukulu ng'ovuga benzi nengulayo n'emmotoka endala pijot 5 katundu baati nagiwulirako kugiwulirako buuzi bwagirabako bazaaliza bbeeyi ezo nengivuga ng'oli kuno ku matugga kuno
nengula n'obwogani zino bwago endala ezinene ezibwago naye yali eyamza ekiriso nakikugero bemyaka ngayo Matugga ono baŋŋambanga nti yalingamu eŋŋombo nti Matugga bw'atakutugga akutuggulula ife abakulidde kuno naawolooza gwaba tasobola kutugga ate bankuliddeko kati buli kakodyo nkamanyi buli kye baba bakola oba okiraba ate nze ndi mulongo nze kato nze ntuuma bonna basaalongo bakagwa ani kakati oyinza kungira ki talina kyoyinza oyinza ogenda omusamiza nomugana njakologa mulongo kasoko oyogere olamiriza abalongo ate nga njakologa kato akuna fe tutakulula buli kimu era olaba buli obawo mikolo gyonna bamusooke mubiwomu ennyimba z'abalongo awo abanyenya libanyenya kati gwegenda omugaye ndi ate gwendoga ajja kuganviira akati nno byebyo nyina ekintu ekimbobya omutwe sente bazikuuma batya sente kalinga bwoliwo ozikoze ngenda neŋŋamba batabadi bange ole sente mukyakale nga mukyalina abavubuka mukyakale eddala mukyakale bikugwemu okukyakala gwe kutya kwekulya sente oba ngenze nziganiza natambula nnyo waliwo nagenda nemba buno negenda Mombasa kulya sente baŋŋamba okukyakala olina otambula olina okuba n'ebijuujulu byonna ebyo anti kwe bayita okukyakala ate onookyakala wekka olina kukyakala nga onywa namu n'okunywamu naye ate tonywa nnyo byakujenguka nyo ekintu ekyamagezi naye nga muli ofuna essanyu lyeri essanyu weriri kati tayimu etuuka nga nze kati nze bwannatuuka nze kati okyanzaku nga nti endongo efugire wali nyingi musomewo omuyimbi bwati waali bonna wabalaba dda nze obubbi kyewo bonna obwentebaawo mpozi mpya ze balina nezo eyo kalangala yonna nagenda kale kakali nze okukyakala nembugirayo fast born omuzaala dde fast born omuzaala mu 84 alina 3 mwemeka kati fast born olina omukyalo omu nalina omu baye ate kati kati nina kati femina sirayirangako nti ngenze mu kyaki nabigaana ebyo ebyogenda naganze ninakolera ku kalisya yaffe egamba etya nze taata wange yafiira ku myaka 78 alina abakyala ng'alina abakyala 9 abamanyiddwa nga bonna tewali abamanyiddwa balinamu abaana 9 oza gwe ogobaye kati ate lwaki bagambukole bakitamu ebibabagamba ekyo nakyo yakigamba nabano mu bye yali agamba nakyo yakigamba kansubire nti n'abaana bakolesaako tonyiika nze siina ttapu era omugabo ge titwala kasitoba ng'osobina okusobola sawa zino olina bameka kati abatongole abatongole bobo byatu batongole linda waliwo abatali batongole bukankaddiye nnyo bakyandaba sibeera mpita ku luguudo oli nakunda waali tuli basimbugwa kyatwekomidde kwano ku Luseba TV olunaku olwaliro twakyaddeko omulongo Kato Sebaddawo akubuulira buli kimu kyeyayitamu atugambye nti ye omulongo tebamukwatako ne boogendawa kuba bo be bakola buli kimu kyonna jugera tuteekebwamu ensimbi abasaanise junior school saako n'ababandi properties tuli ku Vumbula Matugga tuli ku mulamu ogw'okusomesa abaana bano tukoze tutya olina kyogenze n'oyogera nti abaana wabasomesa naye baafuna diguri naye abamu tebalina mirimu tugeze waliyo omuzadde ali nga ye teyateekateeka nga gwe bwateekateeka abaana bamaze okusoma oza tuyinza kikola tutya abaana bano okuba teerawo emirimu egyawamu egitali nti nga gwe Sebaddawo otegekedde abaana bo obuzibu abazadde bwe tulina
kati bw'osomesa omwana bwoti n'amala bw'oba olowooza nti olwo omutadde kyomaze baba bakavaayo graduation zitiinse sentawo ziyiise ogenda okuddamu okuyitawo ng'ali mu lujja atudde naye kakati ng'omuzadde era oba okyamulinako obuvunane kuba kati bwona omutana agenda eyo musejja jja okuyigira emuzeeyi kati obeere nga muntu waweere naye kati wano bwakuba okumpi ng'omuwuliza muzeeyi kino takyagala ate naawe ogezaako era okuba waamu ensigo banaye nedda ekyo kisigo ekiti temutya mubeere bakumu mujja kufuna ssente mukole mubeere beesimbu mu bantu awo wokka mujja kuba bulungi naye kati soba esulubabba nti ntaba nakuweerera nvaako geera awo omwana ajja kuwona naddala ku mulembe guno ogw'okukuba ngajja kwonoone so omwana bwaba amaze okusoma olina okuba naye omugoberera olabe afunye omulimu oba tafunye muteekemu obwongo mwembi mugaye nti tugenda kukola omwana agenda kufuna agenda kubeera otya kati ate n'omwana bw'alaba nti omuzeeyi akyandiko naye yaliyononesa n'ateekawo kandire kugamba awo wewali obuzibu awo abaana bakola ekintu nga maama wamanyi kyoba omwana asobola ofuna olubuto nga maama wamanyi kituufu atya